That was smart. Yes, mukwano gwange nkutegeeza nti ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza. Mbebaza nnyo muna mwenna ababeerako ne mutwala obudde ne mutuwuliriza ne mufaayo nnyo n'okomentinga. Gwagala otweyungako nagambye waliwo ekigambo wansi subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo twegattako gwe mukwano gwange osobola okuba nga ofollowinga buli ekigenda mu maaso gwe mukwano gwange na gy'oli. Mbakulisaayo nnyo yonna yonna gye mubadde mwebale nnyo muvudde mu ggandaalo ly'amakujjuko. Mbakulisaayo nnyo mikwano gyange mwenna abali e Bulaaya abatasobodde kubanga olunaku lwatambulira bulungi katusabe Mukama Katonda abitereezeemu ebyasoba ku sayidi yammwe. Leader of Opposition Joel Ssennyonyi era nga ye spokesperson wa National Unity Platform yeegasse ku President Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform ku kkanisa y'Abakatuliki wali eri Ekitovu Parish mu kibuga ekikulu Masaka okusobola okujjukira omwoyo gw'omugenzi Frank Ssenteza yatuva ku maaso. Ono yali omu ku bafoot soldiers abaali batambulira ku ggaali yali okuuma omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakwonebwa n'attibwa mu ntiisa n'emmotoka eya UPDF nga bagezaako obbatangira obutagenda mu maaso na kuba campaign mu kalulu akaaliwo 2021. Ebiseera ebyo tubijjukira. Ono yali mpagi luwago era nga w'amaanyi era ng'ayimirirawo ku nsonga ye era yali yeeyama okuweereza omukulembeze ono Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omutima gumu naye bambi ebye tebyagenda bulungi ne regimu eno eyagezaako okuba nga eyamutemula n'esaanyaawo obulamu bwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kasabe Mukama buli kimu kijja kuggwa omwoyo ge Mukama Katonda agulamuze kisa ate era ne kye yali alwanirira kisobole okuba nga kituukirira naye tekijja tuukirira nga ffe ate tuli eno tutudde. Kitegeeza we yakoma bwe tuba tulina otutandikira okusobola okulaba nga omusaayi gwe tegwayiikira bwereere gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Gwagala otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga otwegattako bulungi nnyo. Bangi abakaguzeemu akaba obulamu bwabwe bugenze mu ngeri weeti ku regimu eno entiitiizi ng'egenda mu maaso n'okusaanyawo obulamu bw'abantu naye katusabe kijja kuggwa kyonna kye kiri mikwano gyange mmwe abali eyo. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV era mweraba.